Kulamusizaako mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Nyongera okwebaza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Mukwano gwange officially eggwanga lya Norway lisazeewo liggalewo mu butongole ekitebe kyayo ekikulu embasi yaayo mu Uganda ebadde esinzaana mu kibuga Kampala. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye ensonga nnyingi nnyo ezeekuusa ku kino. Norway si basoose okuba nga bajja ekitebe kyabwe mu Uganda olw'ensonga ez'enjawulo. Gwe mukwano gwange zengenda okuba nga nkumenyera wammanga tugenda okuba nga tuyitaayitamu ozitegeere lwaki Uganda yandyesanga nga mu maaso esigadde bwomu bunnamunigina. Twandyesanga nga tusigadde bwomu bunnamunigina Uganda lwaki? Ngenda kuba nga nkuteerako ensonga zino osobole okuba ng'ozimanya. Gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange ate nawe kuba ng'osubscribinga kutegeeza genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga tusobole okuba nga tuyimirizawo amayengo ga channel eno gasobole okuba nga gatuuka wala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mukwano gwange ali eyo yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza olunaku olwokutaano eggwanga erya Norway lyavaayo mu butongole ne lirangirira nga we ligenda okuba nga lijjawo liggala ekitebe kyalyo mu ggwanga Uganda kibadde kisangibwa mu kibuga Kampala. Ki ekiviiriddeko okuba nga Norway eggalawo ekitebe kyayo? Amawulire gano nagaba wadda yavaayo mwezi guli ogwaggwa n'erangirira. Yalangirira nga bukyali ne buli abadde alina ensonga yonna yonna nga yeekuusa ku ggwanga erya Norway ng'alina ensonga ze ku kitebe asobole okuba ng'agenda asamalizing mangu olw'ensonga nti Norway yali emaze okulangirira nti mbutongole egenda kuba nga eggala ekitebe kyayo ekikulu ekiri mu ggwanga erya Uganda nga kitegeeza temugenda kuddamu kubeera mu embasi ya Norway mu Uganda. Gwe abadde ayagala ensonga zonna zonna ezikwatagana ku ggwanga erya Norway tugenda kuddamu kubanga ofuna information eyo olw'ensonga nti Norway eggaddewo ekitebe kyayo officially mu ggwanga Uganda. Kakati nno nkutegeeza nti bwe yavaayo n'erangirira yavaayo n'etugamba nti newankubadde egenda kubanga eggalawo ekitebe kyayo mu Uganda, enkolagana yaabwe ne Uganda tegenda kubanga ekoma, ejja kusigalawo lubeerera. Norway yaggulawo ekitebe kyayo mu kibuga Kampala wano mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2005 ekitongole ekitebe kino ekya Norway bwe kyasimbibwa mu kibuga Kampala ne batandika okuba nga baddukanya emirimu gyabwe wano mu kibuga Kampala. Kaakati okuvaayo kwabwe ne balangirira nti ekitebe kigenda kuba nga kiggalwawo, balangirira mwezi nga gumu n'ekitundu emabega. Naye kino kisinze okukosa nnyo ab'e Rwanda kubanga ndowooza mu East Africa Norway ebadde ekitebe kyayo yakisimba wano mu Uganda amakanda gaayo. Kati so oyinza okutaba ng'ekintu ekyangu nti tewali bakoseddwa kubanga gwe badde tebikwatako, naye abantu bangi oba amawanga ageetoolodde agakoseddwa kubanga Norway ebadde ya plantinga ekitebe kyayo wano mu Uganda. Kitegeeza East Africa yonna yonna ebadde eyagala okumanya ku nsonga za Norway ebadde basinziira wano mu Uganda. Gwe mukwano gwange mpuliriza. Naye kitegeeza Rwanda, Burundi bonna bagenda kuba nga bakoseddwa. Omukulu Jeje Odongo akwasaganya ensonga za internal affairs wano mu Uganda avuddeyo n'agamba nti nno kyannaku naye ng'era tusigala twebaza omulimu ogw'amaanyi ogugenze mu maaso n'okuba nga ekitebe kino kikwasaganya mu ggwanga lyaffe eya Uganda. Bintu bingi eggwanga lya Norway libadde bikwasaganya mu Uganda nga muno mwe muli ebyobulimi, ebya agriculture, mwe muli amasomero, badde bafujirira amasomero, fujirira eby'amasomero, omuli eby'amalwaliro,
babadde bakolera ddala ensonga ez'amaanyi ennyo eggwanga lino erya Norway. Naddala mu byobulimi bibadde baana baliwo okutumbula nnyo ebyobulimi muno mu Uganda ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ensonga nnyingi nnyo eziviiriddeko okubanga eggwanga lino erya Norway kubanga lirekulira ekitongole kyalyo ekitebe kyalyo kubanga kirekulira mu ggwanga erya Uganda. Okuva mu mwaka gwa 2005 okuva gavumenti eno we yatandika okwongeza emisolo, amawanga mangi tulabye nga ne ba investors bangi bajja badduka mu ggwanga lyaffe nga balitulekulira. Olw'ensonga nga ate buli omu avaayo yeekokkola nti talina kalungi kajje mu Uganda okuggyako okukolerera gavumenti. Emisolo emingi gye bapaatiikako okubeera nga poor social service embi, mwe muli ne poor communication networks, mwe muli ebyenguudo, mwe muli poor health services. Ate nga amawanga gano go gazze ngafujjirira eggwanga lino omusimbi okusobola okuba nga bakolera ennongoosa mu ministries ezimu. Ne ssente engeri wano gye twasoma ennyo okulya enguzi, ssente ne zifutwanka butufwansi, abali b'omusolo abaagala ne bebbirako, ate ani agenda okubeerawo okukola embalirira. Uganda yandibanga eggwanga eritamanyi na kukola mbalirira ku ministries ezimu. Tebibatwalira na budde, buli omu azze yeeyolerako n'abba n'agenda. Kati ne kireka amawanga gano nga go ate gakola accountability ku ssente meka ze baakasiga mu ggwanga lino erya Uganda. Bagenda okibalaabalamu nga ku nkomerero ya byonna byonna bakolerera loosi, nga ne kye bakoze tebakiraba, achievement tebaziraba, ate nga ne kye beetisizzemu nakyo tekivuddeeyo. Okwo kossa poor policies gavumenti zeeteeka mu mawanga ne mu businesses ebiyinza okuba nga bisindiikiriza bannaggwanga erya Norway okuba nga baabulira ekibuga Kampala. Oyinza olowooza nti nno kintu kyangu n'ebintu ebigenda okuba nga biddirira emabega ebibadde bisituse ogenda kuba nga obiraba kubanga kati jjukira nti neggwanga bamaze oddinyunyuuta, gavumenti emaze okunyunyuuta lino eggwanga, oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Gavumenti yaffe ejjudde abanyunyuuzi abali b'enguzi. Kati ky'olaba n'amawanga gano gatandise okuggyamu embasi zaago. Tegalaba nkyukakyuka, tegalaba egafunira, enkola yembi, polisi yembi, bagigumidde, ate bataddeko biruzi ez'amaanyi, bataddeko obukwakulizo, ate nga ba investors be basiga, kwegamba olaba ekintu ekyo nga tekikola bulungi mawanga gano. Kiba kitegeeza nga eggwanga erya Norway lyalangiridde nti lyawanuddeyo bbandera lyayo waggulu nekkirira mpolampola wansi ng'akabonero akalaga nti nno bo eggwanga Uganda balyabulidde. Ne bagamba naye temweraliikirira, tugenda sigala tukolagana nammwe kubanga enkolagana gye tubadde tulina ebadde y'amaanyi. Be tubadde tuddukanya mu ggwanga lyammwe Uganda tugenda sigala tubiddukanya. Naye tusazeewo ekitebe kwegamba tunoonyeeko ekibanja ewalala. Bandibanga bano abasajja batilina buti kutwatulira na kwatulira gavumenti yaffe. Ekituufu ki ekibasigudde okugenda? Embeera embi egenda mu maaso mu Uganda. Bano abasajja jjukira be bantu abalengerera ewala. Kati bw'oba olaba eggwanga erya Norway, kati njija kukinyusi ensonga, nkuleetera ensonga ezimu ku ziyinza okuba nga zireetedde ekitebe kino ekya Norway okubanga kyamulwamu mu Uganda. Ndi mu kusunirako busunizi gye buvuddeko awo emabega. Twalaba nga eggwanga erya Kenya, nkuzzaayo emabega,
ojja kumbuuza bikwataganya wa n'ojja bigattagatta mpola ojja laba bikwataganira. Twalaba nga Ruto baamuyita mu kitongole ky'amawanga amagatte mu Amerika. Tetwakoma okwo, tugenze ne tulaba nga bamuwa missiles ez'amaanyi ebyokulwanyisa buli kimu. Bamuwadde pulojekiti ez'amaanyi, bamusindise mu ntalo ez'amaanyi. Oyinza olowooza nti kiyambira eggwanga naye eggwanga baliwadde feva. Ogamba nti mube tukwasiza gundi eno mugende mutulwanireko. Eyo naye ebeera feva. Kaakati kitegeeza ki? Bw'obanga osobola okulengerera wala nga nze ebintu we mbiraba, sirowooza nti nno eggwanga oba ekitongole kya NATO kigezaako kuwa ggwanga lya Kenya buyambi, bakyakigezaako kuwa ggwanga lya Kenya buyambi. Nti oba baali tebalina byakulwanyisa, baayagala ki? Jjukira nti nno Uganda is a landlocked country. Kati Kenya engeri gy'eyina sea level, engeri gy'eri located ku ocean, kino kiyamba eggwanga oba ekitongole ekya NATO okubanga engeri gye kyatta omukago n'eggwanga lino erya Kenya, basobola okuba nga beeyambisizaako kati abo babatwala nga banneyiba baabwe omukago nti ntigira onterekerako ku bintu bino bijja kunnyamba mu dda. Kati harm missiles bwe baba nga ggwanga ekitongole ekya NATO kirikutte ne kiritereka mu ggwanga erya Kenya, ffe tulabanga kwegamba bali mu kuwa Kenya buyambi nga bo balina kye beeteekerateekera. Mu ngeri y'emu ne bateeka sanctions ku gavumenti eya Uganda ekitabangawo. Twalabye ne Prime Minister owa Bungereza ng'avaayo ng'agamba we need to see a fair elections in Uganda. Ekintu ekitabangawo kyanga tutandika kubeera nakuba akalulu wano mu Uganda. Naye baavaayo ne balangirira twagala akalulu akali fair. Oba okitegeera? Mu ngeri y'emu era mu mbeera y'emu ne bavaayo ne basanctioninga Anita Among. Ng'olaba basanctioninze abamu ku bakulu ku ba officials ba gavumenti, togamba mbu ate gavumenti bagikonyeeko. Batagetinga mu officials abo lwa nsonga bwe bakola gavumenti. Ne babasanctioninga. Kitegeeza ki? Ekitongole ekya NATO kirina kye kyeteekerateekera okubaako kye kikola ku Uganda, ku gavumenti ya Uganda. Bingi ggwe ebintu ebikuli mu maaso naye ng'obitunuulira butunuulizi nga totwalanga budde bibikula kumanya ki kirimu. Kati nno bye nkuleetedde osobole okumanya. Kaakati ebyo bimala okubaawo ne babitunuulira, kugambye nti Norway yaggulawo ekitebe kyayo mu mwaka gwa 2005. Kati leero we bavudde ne bagamba bo baamuse balekulidde banoonyeeko ekibanja ewalala. Uganda awannyowaawo. Ensonga ze nkumenyedde olowooza eno nayo teyandibanga emu ku nsonga tebaagadde gye bujjako mu maaso kuyingirira ensonga za Uganda ebijja mu maaso. Manyi okwerinda si buti. Bano abasajja balina eŋŋombe ga okwerinda si buti. Bali mu kwabulira bagezaako bakiki bagezaako okudduka. Gw'olowooza ogitaba misolo na financial bills na poor policies Uganda zeeteekawo okubanga ziddusa abasajja bano. Olowooza wandibanga basajja balina kye beetegula ekijja, bayinza oba balina ekibabu kye beetegula okuva mu Uganda ne bagamba okwerinda si buti. Akutemyako taba wa mbazzi
abasajja ne baamuka. Kitegeeza waliwo ensonga eri emabega wa kino, waliwo etagetinze ku Uganda ng'omukwano gwange gwampuliriza. Kyoba olaba abasajja bano era kati gwe linda ojja kuwulirayo eggwanga eddala, amawanga agatalina nnyo maanyi mu ssemazinga wa Afirika, ojja laba nga gatandise okwabulira Uganda. Gwe lindako ojja kumbuulira, ojja kugamba UG Updates TV yatulabula, yatugamba, yatutemyako. Kaakati muganda wange, so lindako okusanyuka n'okujaganya, gwe manya twolekedde akaseera akazibu ennyo ddala ddala. Eggwanga lyaffe bino Uganda basajja libawuzanga lye baagala ennyo, y'engeri gye balyagalamu baliwabya buwabya. Bagezaako otuggyamu, jjukira bo bakuliridde emyaka era bagenda. Investments n'emikwano gyonna gye tuyina, omanyi muganda wange, obeeranga n'emikwano gikira ssente. Kati emikwano we gimala okukuddukako ogenda tutuuka ekiseera ng'onoonya wojja obuyambi nga tobulaba. Bino Pulezidenti Museveni by'agamba oba ne banne Anita Among bwe baba ba sanctions abataddeko obukwakulizo, it's okay, mujja sigala mu ggwanga lyammwe. Ate mu America n'aba nnoonyayo ki? Eri n'aba nnoonyayo ki? Eggwanga nga lino eryaffe Uganda likyali ku under development. Twetaaga emikwano n'ab'omukago. Omuntu yenna mu lugendo lwalimu lwabeeramu aba yeetaaga omukwano. Era toddangaawo n'olowooza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyekumira ku UG Updates TV. Newankubadde gy'oli tonaba kusubscribinga, nkusaasidde nnyo. Naye nkuwadde chance genda maaso subscribing. Ekkirira wansi koona akagambo subscribe, teweerabira koona mukadde. Kajja kuba kakuleetera notification message. Mukwano gwange kino nkuwa gwa buwa. Kati no bye bino ebirungi eby'okubanga weekumira ku UG Updates. Tufuna information otujjamu n'ebyokuyiga. Tobeera ng'eyo ng'okolaganye n'emikwano mingi egisinga ne gikulumya. N'ogamba nze emikwano ngitadde, ngenda kukola byange sigala kuddamu kutambula na mikwano. Muganda wange weerimba. Toddangeyo ne weeyibaala nti toddamu kuyamba muntu yenna mu bulamu bwo. Njagala nkikutegeeze kino. Buli muntu Katonda gwakusindikira mu bulamu abeerako ne loolo ne big loolo gy'alina okupuleyinga mu bulamu bwo. Abamu babeerako n'eddaala libanga bajjanga ddaala ly'olina okuyimirirako okusobola okugenda ku ddaala eriddako. Abamu bajjanga lessons mu bulamu bwaffe. Oba okitegeera? Tugambanga nti gundi n'ankola waati, gundi n'akola waati. Emikwano ogyetaaga, wabula ggwe olina kuyimirirawo n'ogamba nti gundi waaba akkoze akabi, nti kati ono gundi yeeyisa waati, n'ono yeeyisa waati. Ggwe olina kubayiga buyizi n'omanya nti ono obwesigwa bwe buli ludda n'ono buli ludda wa. Naye n'obeera n'emikwano. Buli muntu gw'olina mu bulamu bwo ayina loolo, big loolo gy'agenda okuzannya mu bulamu bwo gy'otomanyi. Bwe tuba tunaagenda mu maaso twetaaga emikwano gino gye gigenda otuyambako tulifutinga otutwala ku level eddako. Buli muntu ali mu bulamu bwo yandiba ng'afaanana ng'atalina mulamwa, naye alina ky'amaanyi ky'ajja okugattako. Bino mbyogera naye nga tukyali ku mulamwa gwa Norway okubanga eyabulira ekitebe kyayo mu ggwanga Uganda. Gavumenti yanditunuulira Norway ekitebe nga nsi entono etalina kyegigattako, naye bw'ejja kitegeera leeti nga Norway emaze okugenda n'emirimu Norway gy'ebadde facilitatinga n'ebifujjirira mu ggwanga lyaffe Uganda. Oba okitegeera mukwano gwange, buli muntu n'owaaba akusobezza mu bulamu musonyiwe, musembeze, naye ky'oba toweerabira kye kikyamu kye yakkola.
okwo kojja ozzimbira omusingi okuyambako butya bw'olina okweyisaamu n'omuntu oyo, butya bw'olina otambulamu n'oyo omuntu. Oba okitegeera? Kale mukwano gwange toddeyo ne weeyibaala titolina mikwano, emikwano gyonna wagigoba. Kati n'eggwanga lya Uganda liri mu buzibu bw'amaanyi era twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Gwe mukwano gwange ampuliriza, twetaaga abaana abalina ku ndowooza ezirowoozaako ewala, basobole okubukkula obwongo, basobole okutegeera ki ekiddako. Kati abakulembeze baffe tulina bakaddiye, obwongo bukuze, tekyalina kyakulowooza, tebalowoozaako kintu ky'amaanyi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, mukwano gwange kutegeeza nti nno genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga mikwano gyange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, nyongera mu maaso n'okubalamusaako. Mwebale kola kyamaanyi kubeera ku UG Updates TV yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Mwebale kubeerako naye baganda bange mbategeeza tulwane nnyo tusobole okukuza amayengo ga channel eno. Buli omu agende mu maaso n'okusubscribinga. Okusubscribinga obusubscribing tekirina kye kikukosaako muganda wange. Gwe yeetaaga information eno okuba nga togimisinga tuweerabirako na mukadde. Oba n'obutamisinga nawe kennyini nnyini gwagenda okuba nga omisinga ebirungi bye tugenda okuba nga tuleeta. Gwe kola nsobi emu yokka oleme gaana ku subscribinga.